Laba ekigudde ku His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'abadde ng'ava ebugiri okudda e Kampala. Ebisajja bino ebyatebuhabulwa byagadde okumusalako ne Pulezidenti ng'etumanyi nti ono mubanda wa Kabaka abiiseeko mu labadaba style ne bisigala nga byasaamiridde. Mbadde bamanyi bagenda kusalako His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye munnange ono tasalikako. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine si wa bulijjo nga bwe babisuubira oba nga bwe bakitegeera. Ono Pulezidenti wa Bannayuganda eyalondebwa abantu mu wanjawulomu era baba basuubira okumala gakwatakwata Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabayitako baaba. Naye nga tweyanza nnyo Pulezidenti waffe, Pulezidenti w'eggwanga lino okukozesa obukodyo n'oswaza ebisajja bino ebadde birowooza nti biyinza okukwata. Naye nga tubadde bugiri, baganda baffe ab'e bugiri banange tweyanzizza. Mwebale kwagala Pulezidenti, mwebale kumusanyukira, mwebale kumwaniriza mu bungi bwe mutyo. Kituwadde amaanyi, kituwadde obuvumu era kituwadde okulaga nti tutambula tusuubira nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellence nga ye Pulezidenti w'eggwanga lino era nga ye buli kimu ye ansa y'eggwanga. Twongera obbajjukiza n'okubategeeza nti Pulezidenti w'abantu omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku lwa Bannayuganda n'eggwanga lino tuwakigenda tukanga, tuwakigenda tuzza mabega, tuwakigenda tunyiginyamu kubanga ekituufu tumanyi kye twagala nga Bannayuganda. Ate era twasalawo okulaba nga tutambula na Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. So abo bonna abalowooza nti bagenda tuzza emabega, abo bonna abalowooza nti balina intentions ez'okwabuluzaamu ekibiina kyaffe, tukabatemerawo nti zibasanze. Ffe bwe mweteekako tumanyi gye tulaga ate era tulabayo, ate tulina omuntu omutuufu atutwalayo. Tetuliko ebyo bano ababbi abajja okubba obubbi. Tulina ebintu bye tutunuulidde nga bitutwala mu maaso, tulina ebintu bye tuliko nga bitwala Uganda eno mu maaso, wabula nga si byakwekulaakulanya muntu ssekinnoomu nga bwe twaba bano bampuuga. Ababbi abajja okubba obubbi mu sitwago, bo bazimba embuto, bo balye nga ggwe Munnayuganda b'osuubira nti nno bakulwanirira nti wabasindika kukola kyanjawulo, munnange nga bo bali mu kwekusa bwekusa. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bye yajja okukyusa, bye yajja okutereeza, bye yajja otuyambako tulabe nga buli kimu kitereera. Tusuubira nti buli kimu kirina okutereera nga bwe kirina okutambula era tuli bavumu nti nga Pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali naffe, tuwa kye tukwatako ne kitatambula ate tuwa kitagenda tutambulira ddala bulungi. Era baganda bange, mikwano gyange, twongera obbajjukiza nti embeera bwetyo bw'eri, mbyeta bwe badde bugiri naye ng'era twebaza Mukama atuyambye ne tuyitawo n'olwaleero luwedde era weewaawo. Tuli bugiri, kibadde kikabuka. Ekintu ekyo eyanziza ow'essibwa muwomya tulikwenda space abo abazaali baboneke Pulezidenti ababonye okuweesa omukolo guno ekitiibwa
ayina omuzindaalo eyo bona gwogemagali ekintu ekyo eyanziza owekitiibwa Muwomya tulikwenda space abo abazaali baboneke nsaba pulezidenti ababona okuweesa omukolo guno ekitiibwa ekitiibwa ebulwadde kiriwo abazira buzibu nsaba owekitiibwa sipiika nga bafuuseja ye naasembere ku maiso Ekesa Maselino Ekesa aliwa kuya usebo sebo mukuru oyo ni mani recruits beto wakatola mu FDC omukuru gwo bonoyo era yakobi ati omusana yagobo ine alitambula ni National Unity Platform twaba n'omukulu Honorable Nakalanga Fahad Musayi Mutwaliwa Baba President omukulu ono akuli wano mu mbavu n'abamu kwabo betulina mu isuubi mu Bugiri municipality eno twaba n'omukulu Namumbya Rebecca oyo abaire head of protocol waife n'agemaganya ensonga dona twaba n'omukulu Okea Sharif wuyo yena atumainaye ku kakiiko kano twaba n'omukulu Mangeni Mathias aliwa Mangeni Mathias aliwa Mangeni Mathias oyo yena komanda wo mukama wange president we have a good problem in Bugiri municipality lireta bakandidates abaswika abana but they work together bona bali ku kakiiko kana akakoze twaba n'omukulu Waiswa Isma aliwa mukulu oyo yena ali ku organizing committee twaba n'omukulu Mustafa Monda twaba n'omukulu Alamanzani Mukuve oyo yena isuubi lya Bugiri municipality sebo tulina omukulu yenga tiwa mu Bugiri tiwa mu Busoga ayenenze mwandule yena nga n'omukulu Honorable Nsanja Patrick omusande oyo abayirewo ino kulwaife era sebo Mr. President omukulu oyo yatugulira entebe worth 1 million shillings for our office in Jinja omukulu Nsanja Patrick oyo yatugulira n'emijozi sebo tulina omukulu avire ebugweri nga tuli musuubira mu bindi wetunagemwa LC5 omukulu Kimaka Hamidu wuye enyuma omumbali awo omukulu oyo wa bugweri SC chairman waife Java Mase Walugamba twaba n'omukulu Nambi Milia aliwa oyo ni mama Idinda twaba n'omukulu Natabi Maria yeta kasukali nako kasukali kabutembe nako bana yategereza ino twaba n'omukulu Isma Waiswa maze nokeyo babaze twaba n'omukulu Alex Ibanda aliwa Alex Ibanda wule wale baba ava mu kigulu n'ozo oyo omukulu oyo era ali awo era yena alina kireme ino kyatayire omukolo guno ngakolagaine n'omukulu Masenya Honorable Kyewalabye Majegere oyo avire mu Bunya East twaba n'omukulu Mayor Florence Masubo aliwa oyo yena flag bearer waife Lindawo twaba n'omukulu afire iganga nga natwala abavubuka bamweta Musa Fitting aliwa uyo baba president mukulu oyo Musa Fitting baba tulina omukulu owundi bamweta Ibanda Ausi oyo nga ni coordinator waife okuva ekamuli baba president nenda okwandirira nti tiimu y'ekamuli eije ino tulinawo n'omukulu owundi bamweta Fred Mawata omukulu oyo avire mu Kamuli municipality tulitambula naye tulikola ino emirimu nga amaliriza tulina omukulu Sebo President tutambwire emipiira gino nga n'omukubo tulina Pastor Muwanguzi ono tubaire naye ino mu mipiira gino
era yena alina kino ekyakoze. Baba ng'amaliriza oyidiba kuba ati ekisembayo nekisinga okuba n'ekinusi anja kituukako. Tulina Honorable Wabwire Charles aliwa yena abalina wamaani ino mu mukolo guno. Baba nga nankwanulira abantu babiri. Tulina omukulu gwe beeta Kawooya okuva Jinja City. Omukulu Kawooya aliwa. Omusaadde oyo yava mu FBC tulinaye mu People Power saawa eno. Omusaadde oyo yaweere ba foot soldiers bereti 40 watu People Power. Our power. Baba ng'amaliriza tulina omukulu abaire omusaale ino mu mipiira gino gy'aba foot soldiers era nga tiwundi atyaime kumpi niwaawo omukyalo oyo Manjeeri kye bakutiika tubaire naye kikuwakana twetuyiti kyakoze tubaire naye wikirize tambulira awo. Baba President ng'amaliriza tulina omukulu eyaguze ente gye tuliigaba olwaleero. Mukubeko omukulu mungalo ng'akali kumwandula. Omukulu oyo kansala mu Jinja City nga bamweta Tiwundi ni Mwami Kayiira Nabambula. Ono freedom fighter aliwo ino yatugulira ente erikola ku mukolo. Baba President ndikuvangulu nga nina bakansala nzibu bali wano bangi nayo olw'ebiseera kanatule kuba ndikubona omukulu Muwada Situka nabona chairman waife owa Jinja owa Mayuge omukulu Pancras nabona n'owundi bakwandulira omukulu aviire Ebusia omukulu oyo ni Wanyama Kennedy era tulinaye abandi abakungu bali wano bangi tulina bakansala baife kansala oyo yena ava Jinja luno mukyalo oyo amaina nani hajatani Adija. Thank you very much. Kale bona bakansala batendwe babaire bana abantu tulinabo wano bangi ndikwenda okwaniriza Honorable Nsabula kundi okweta Fadida Fadida alija asoma no musajja Patrick mulete listi y'abawanguzi ne certificates zaabwe kyagenda okukola. Sebo President mbawangulu nga nize mutabani wo Andrew Kiza Kaluuya atwala ebendobendo erya Eastern Uganda ng'omulimu tulikola sebo asiima bwongerwa webale ino webalira irala okuntama obwesige okutambuza abasoga abagisu abateeso Bukedi Nisebei Baba mirimo tuligikola tugakwongera okugitambuza. Thank you very much. Hand over to Nsanja okumanaginga ebirabo bino. People power! People power! Our power! Chairman w'enteekateeka ddakiika emu jangu otuusewo bakamu. People power! People power! People power! Our power! Yagadde mbanjulire chairman ono nga yowenteekateeka eya 5th edition mu Busoga region. Banaye mukubireko mu ngalo. So tukwebaza webali nnyo webalire ddala. Twala omukisa guno okuyita mukadde waffe Nubian Lee ababuuzeeko ssebo w'ekitiibwa ekiseera kino kikyo. People power, our power, NUP, everywhere. Mr. President, all protocol observed. Abe Busoga mugamba mutya? Muli bulungi? Tubaagala nnyo. Olw'obudde badde njagala akapela. Tunaimba fenna.
okuva lulinze lwe nakulabako nakirabirawo tolina kuba pulezidenti nebezize ndaba nze gyebubuddeko kati nkikakasa tolina kuba pulezidenti naye biroto bingi bituukiridde leero pull up DJ tewali nnyo budde badde njagala okwebaza komiti gyenkolaganye nayo okutegeka gino emipiira n'abakulembeze ab'omu Busoga era nga mu kutegeka emipiira gino tubadde ne basponsa ab'enjawulo badde njagala president mukana kaseera abakwase certificate bano be batadde ssente mu mupiira guno tetuba na ssente nnyingi naye tufuna abantu abo abaagala ebintu by'emizannyo ne batuteekamu ssente okulaba nga gino emipiira gigenda mu maaso badde nsaba Mr. President bano abantu onyambe obakwase zi certificate zino njagala tuyite mu bwangu nnyo oyo mumulabanga abeera ku defense wali wonna wonna Honorable Semanda Semaganda Ronald Honorable Patrick Musanja kati omwatula yes tuyite mu bwangu Kiyaga Ashraf Honorable Nakalanga Fahad People power our power mu bwangu banagimoa Honorable John Ntalo ononga chairperson waffe era nga akoze nnyo 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 okulanga kino emipiira gigenda mu maaso Honorable Nabambula ne Honorable Muganga Robert namesake wa president waffe sigenda twala budde bungi mbadde njagala kubanga abasinga tuli wano okuwuliriza obubaka bwa president naye nga njagala bajukiza ekintu kimu ekizibu kya Uganda yani alina ogenda naki tuteekeko gwe twalonda naki akapela katono mbasaba tube mu ggwanga etto naye nga tulowooza ng'abakulu twewale n'okuyiga obuyisa bw'abo abafuzi tuteme n'empende zikuza eggwanga eppya lino erijjudde amabavu saba twejjukanye emitima ffe Uganda kiddemu nti twejjukanye emitima ffe Uganda. We are the country, we are the future, we are the change we badly need. Nachi sawa zino mbadde nsaba Kazinda Lukawe President, Your Excellency Honorable Kyagulanyi Ssentamu. All right. Pull up. But tetunaba kutuukaawo mbadde nsaba tugende mu maaso n'okugaba ebirabo abawangudde. Honorable Nsanja mbadde nkusaba ojja taking over. Tusooke ne ttiimu z'abasajja. Tugenda kubanga tuyita bakapiteni bokka bajja ba receiving okusobola okulokola obudde. Honorable Nsanja mbadde nsaba ojje otaking over. People power, our power. People power, our power.
katusooke ebirabo eby'abantu tugenze mu awards. Tugenda kugaba ebikopo olw'obudde ate emidaali gyaffe tugenda gikwasa kapiteeni. Bakapiteeni b'amatiimu bajja kuba bakwatagana n'abazannyi baabwe musobole bannaaye okugyeyambaza. Mujja tusaasira mu tusonyiwe. Tiimu ekutte bagiyita Magic. Kapiteeni wa Magic yanguwako yetingekumu. Tusaba tuyite mu bwangu nga abawanguzi abapuma. Kapiteeni kole kubo ojje wano mangu twagala otambule kuva eyo kutuuka eno. Kapiteeni wa Puma jangu tubeere kumpi wano. Team Captain wa Bugembe nawe jangu. Sema President Ondali wa Captain. Puma Captain. Captain wa Puma abawanguzi. Abawanguzi. Lete midali. Abawanguzi. Olete n'ekikopo ente yammwe nayo weeri. Kale ekikopo banaye mutusaasire olw'obudde. Mwereza ekikopo Captain. Captain Puma. Bale kino kyekikopo ky'omuwanguzi tukiwa pulezidenti waffe asobole okukimukwasa. Tusaba mukube enduulu ey'amaanyi, akalulu ak'amaanyi nga tubayozaayoza. Ate nga yabadde ne best player mu tournament. Yabadde best player. Sobla. Sobla omukisa oliwa. Waiso. Jango tuyambeko. Kale katugende ku special players. MVR Dani Maganda yanguwa. MVP sorry, then goalkeeper second, best goalkeeper second nawe jangu. Dani Maganda. MVP bane mukubire ko mungano. Most valuable player, goalkeeper. The best goalkeeper. President akwase abakutte ekyokusatu aba tiimu Bugembe emidali gyabwe giruwa. Bugembe bronze mu basajja. Yangu yako. People power. Our power. Tegezebwako abawala balina kye bamaliriza. Twagala tutwala omukisa guno pulezidenti waffe agira akyatuwa obubaka. Ebirala enteekateeka tugenda mu maaso. Top scorer.
Okay, katufune ba referees bajje bambazibwe emidali, then the president ayogereko gye tuli. Ba referees baffe nga bakulembeddwa bannaye omukyalo ono Eunice bakubireko mu ngalo. Njagala ntwala omukisa guno mpite ow'ekitiibwa Nubian Lee asobole okuyitira president. People power! Mr. President, badde mpeereddwa omukisa guno nkuyite oyogereko eri abantu babakwagala ennyo. Ali kunyuma njagala utereze no microphone. Itereze bulungi, ojongeze bulungi, njagala buli kyenjogera babeere nga bakiwulira. People power! Our power! Our power! People power! People power! Our power! Abantu b'ebujiri yemwe mwasooka okugamba ekigambo people power, our power nga bannayuganda balala tebannaba. So njagala bwe muba moddamu bannayuganda balala bamanye nti twatandikira eno. People power! Our power! Our power! People power! People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Olutalo nga luwedde tuliyambale mule tuliyambale mule tuliyambale mule olutalo nga luwedde tuliyambale mule tulivimba mu Uganda empya tuliyambala 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 engule zimasamasa olutalo nga luwedde tuliyambale engule tulivimba mu Uganda empya. People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Bw'atyo His Excellency Tekedi President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobo Wine ebigambo wabyogedde era twongera bajjukiza n'okubategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobo Wine His Excellency agenda kukozesa mwami Tebukabula ensobi naye ajja kukyewuunya kubanga bino byakola Tebukabula byatayagala kuwulira byatayagala kulaba byatayagala kulabako wadde okuwulira naye nga ye President kakati no tubikudde chapter empya yakulwana kulaba nga tutereeza eggwanga era buli kimu tusuubira nkigenda tambulira ddala bulungi. Baganda baffe mikwano gyaffe yonna gye muli twongera obbasaba n'okubajjukiza nti mubeere bagumu. President ali wamu naffe era naffe tuli wamu naye era buli kimu kijja tutambulira ddala nga bwe kirina okutambula. Tweyanza nnyo His Excellency Tekedi President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku lwa Uganda yaffe ne bannayuganda. Tulina okukkiriza nti agali awamu gegaluma ennyama era tukkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency ng'ali wamu ne bannayuganda buli kye tubala kigenda kuba fantastic ate era kigenda kuyitamu. Tweyanza President w'eggwanga bw'atyo bw'alabise. Mukulikeeyo baganda baffe ab'ebujiri mukulikeeyo ddala mwebale kwaniriza President.